Kuyugira Plate Civic osinzira oba ng'otuuliza era ng'okola ky'amaanyi okwekumira ku mayengo gano. Embeera ebadde ku katikati nga abawagizi b'ekibiina kya PLU bagezaako okuba nga beekalakaasa nga bamaakinga okugenda wali eri ku Parliament gwe mukwano gwange mpuliriza. Abawagizi ba Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba we batyo we balukeeredde enkoko baagikutte mumwa ne beetaba mu kifo wali enaggulu we bagenda okuba nga batandikira okwekalakaasa nga bwe bamaakinga ku Parliament. Naye ebyembi poliisi tebaganyizza. Oli kuyugira Plate Civic osinza obba ng'otuuliza era ntegeeza nti okola ky'amaanyi okwekumira ku mayengo gano. Wabula gwagala otwegattako nagambye kirira wansi waliwo ekigambo subscribe ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otweyongako omukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora mbaanirizaako nnyo nammwe nkiwa mubeerako ku mulimu guno ogw'okuba nga muwuliriza nga naffe ne bwe tubaweereza. Kakati mikwano gyange abali eyo olunaku olwaleero jjukira kuva myezi 2 emabega Gen. Muhoozi Kainerugaba ne wamu n'ekibiina kye ekya PLU baavaayo ne balangirira nga bagenda otegeka okwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 10 nga bamaakinga nga bagenda ku Parliament gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati olwaleero ng'ennaku z'omwezi 10 abawagizi bano enkoko baagikutte mumwa ne bakeera wali eri mu enaggulu ku kitebe kyabwe owali kugamba we banaasinzirira okuba nga bamaakinga okugenda ku Parliament. Naye ebyembi nga bisekerwa poliisi tebaganyizza kubanga bamaakinga okugenda mu maaso ne ku Parliament wali eri okusobola okukola effujjo lyabwe nga bwe babadde baagala. Bo bagamba mu ensonga ebamaakingisa okugenda ku Parliament okwekalakaasa na nsonga nti bannabyabufuzi bangi n'ebibiina ebirala bisusse okuvvuula Gen. Muhoozi Kainerugaba nga bamuyisaamu amaaso pulezidenti w'ekibiina kyabwe. Naddala aba MPs abatuula mu Parliamentary Committee okuvaayo ne basamonalinga Gen. Muhoozi Kainerugaba okuba nga alina okulabikako mu maaso gaabwe abitebye olw'okuba nga akozesa obu social media ssaako n'okuteeka eggwanga ku bunkenke n'okutta diplomatic relations n'amawanga amalala ssaako n'okukanga bannabyabufuzi naddala bali ku opposition abali mu kuvuganya ne kitaawe ku ntebe okubaggyako emitwe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye Gen. Muhoozi Kainerugaba teyalabikako ku olwo era olunaku lwe yali agambye okulabikako yabatiisatiisa n'abagamba agenda kujja abasibe abakwate bukwasi kubanga ye tasobola kuba ng'alabikira mu maaso g'abaddiikuula gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati leero baalukeereza nkokola okumaakinga okugenda ku Parliament. Poliisi eggadde amakubo gonna ne gates zonna eziyingira mu Parliament, exit ne entrance nga tewali akkirizibwa kuyingira wadde okufuluma. Poliisi ebasazeddeko awo ku katikati n'ebagamba nti nno teri muntu agenda kusukka wano ate era n'okwekalakaasa kukome wano, demonstration gye muliko ekome wano. Poliisi tewadde ensonga waaki ebakomyezza newankubadde babadde bainsistinga nga balemerako nga baagala poliisi ebakkirize bagende maaso n'okwekalakaasa mu mirembe nga bagenda ku Parliament. Poliisi egambye ebadde erina providinga security n'eddembe ssaako n'abantu emirimu gyabwe gibire nga gitambula bulungi obutali wadde kutaataaganyizibwa, so n'ebakuumira awo mu katikkati n'esooka bebaleetera ebyokunywa n'ebyokulya wamma ggwe okwekalakaasa ne bakwerabirira ddala gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Embeera bwetyo weebadde eri abawagizi aba PLU ba Muhoozi Kainerugaba. Naye nze sikiraba ng'ekisonga ebadde serious mu kwekalakaasa, nze simanyi oba obadde okiraba otya. Kino kiringa kabadi oba strategy ekoleddwa okusobola okulaba nga poliisi evaayo eyimirize abeekalakaasi b'ekibiina kya PLU okusobola okulaga ebibiina ebirala ng'akabonero akalala nti buli muntu anaavaayo okwekalakaasa tusobola omusitoopinga nga bakugira okwekalakaasa okuyinza okuva mu bibiina bino ebiri serious nga bivuganya ku ntebe y'obukulembeze ebiri ku opposition nti kireme kubeera nga kipya nti poliisi eremesa abantu okwekalakaasa. Bagezaako baterawo embeera etiisatiisa okusobola okukanga ebibiina bino ebirala singa binaaba bivuddeyo nga byekalakaasa nti mulabe ku bannammwe aba PLU nabo badde bagezaako okwekalakaasa ne tubakugira ne tubalemesa ne tubatera emisanvu mu kkubo. Kati mmwe baani? Nammwe tetusobola baganya kugenda mu maaso na bikolwa ebyo. Ebintu bino oba olina obyetegereza ennyo n'obeera vigilant ku buli kigenda mu maaso. Buli ekikolebwa ekibiina ekirala nga tekivuganya kibiina kya NRM
gwemanya waliwo ebigendererwa strategy yonna yonna ebeeyongera ku kibiina kya NRM na kukinyweza. Simanyi gwe wolowooza naye nze okusinziira ku ndowooza yange nze wenti wenkitwala. Oli wa ddembe okujja mu comment section n'otangaaza eggwanga naye gwagala otweyungako mu comment section sooka okkirire wansi waliwo ekigambo subscribe okikoonemu ojja kuba osobola otweyungako. Mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku UB Updates TV. Mweraba.